kano mbalamusisako amanya gange nganzisenga Fifi. Olunaku lwaleero tulina program ng'egamba tugenda kulabako engeri 3 omukyala gy'asobola okumalamu. Nti kino tukikoze kuba nti abakyala bangi bastrugglinga nnyo okumala, era abakyala abamala bali 30% naye ng'ate abeegatta bangi, naye abamala bali 30% bokka. Nti kiva ku ki? Nti ebiseera ebisinga kiva omusajja obutamanya mubiri gwa mukazi oyo gwozina oba mukyala we nga tamanyi mubiri gwe, tamanyi kiki kisobola kumwangwizaako kumala. Ate ne wabeerawo nti abasajja bamu bo tebamanyi nti kubanga abasajja bangi nnyo bamala, ndowooza abasajja basinga teriyo beegatta ne batamala, naye ate abakyala abatamala be baki be bangi. Kati nti ensonga eva ku ki? Nti ebiseera ebisinga abasajja tebafa ku bakazi, ye kasita yeegatta n'amala nga kiwedde. Then ekirala ebiseera ebisinga ffe ffennyini abakyala nti tetuwa chance basajja kukola ki? Kutumazisa. So kati gwe omwami ng'oyagala okumazisa mukyala wo oba nga naawe omukyala oyagala okumala, tuleese engeri 3 ezisobola okuyambako omukyala okumala. Ng'engeri esooka y'ey'akajanjaalo. Nti omukyala naawe omwami mwembi musobola okukozesa eno engeri ey'okuweeweeta akajanjaalo k'omukyala n'asobola okukola ki? N'asobola okumala. Ng'okozesa engalo zo, nti omusajja osobola okuweeweeta omukyala ng'oweeweeta akajanjaalo n'amala mu seconds ntono oba mu minutes ntono. Nti kino kisoboka singa omukyala abeera nga omubiri gwe agukuteeredde gw'omwami. Nti omukyala ono omuweweetereza mpola mpola mu kajanjaalo kutugambye n'asobola okutuuka ku ntikko y'omukwano oba n'asobola okumala. Oba si kyekyo akajanjaalo kano omusajja asobola okukalinkinga oba kye tuyita okugwa ebbakuli n'asobola era okumazisa ki? N'asobola okumazisa omukyala. Nti abakyala abasinga singa omukola bino ebintu oba engalo oba omugwa ebbakuli oba okulambinga omukira muli kungi ku kajanjaalo oba tukayite kajanjaalo, kimuyambako okukola ki? Kisobola omuyambako okumala mu bwangu. Oba naffe ffennyini abakyala tusobola okukola ki? Tusobola okukyekola n'obeera nga weerambinga mpola mpola ku kajanjaalo gently n'osobola okukola ki? N'osobola okumala. Eno emmala eri common era si nzibu, naye era abakyala abasinga tebagifuna. Lwaki? Nti abasajja abasinga tebawa budde bakyala nga bali mu kikolwa ky'okwegatta. Nti yo omusajja ya atunuulira kumala ebiseera ebisinga, era batono aba bakola ki? Ababawa romansi. So abasinga obungi tebakitwala nga nsonga. Nti eno yo teriiko nti omusajja agenda kuteekamu omukira, nedda. Just bino ebikolwa byokka ebisobola okukolebwa ku kajanjaalo n'oyima gwa omukyala oba ne kayima n'ofiiringa obwagazi n'omala. Kati tujja kwogerako ku ndala eya sport. Nti sport nabagamba ebanga sponge mundaawo oba ebanga sponge mundaawo. Nti eno omusajja akola atya? Kuba abasajja abasinga tebamanyi sports z'abakazi gye ziri, era ng'oyi ayinza n'okugamba nze ekyo sikiwulirangako oba okitegeera. So akantu kano kali 2 inches oba 3 inches munda mu manaawo. Nti oba olina okukanoonya gw'omwami ate naawe omukyala, abakyala basinga tuba tumanyi sports zaffe eziri. Nti osobola okuyambako okoki? Osobola okuyambako omwami wo n'amanya we kali. Nti kano eno nno olina okukakola ki? Okukayisaako omukyala. That means olina okupenetratinga munda, olina oyingirako munda gw'omwami
n'oyisaako ng'oyisaako nga weetoolooza sikugambye nti kubayo akajabazi olekitegeera oyisaako nga weetoolooza n'osobola okukola ki okubeera nga omukira gwe gulina okuweweeta eyoga sport si ngalo wabula gwe omukyala bw'owulira nti bakonye kweyoga sport yo kitegeeza oba olina okubuulira omwami nti awo ate naawe olina okufokasinga ku kintu kye bakola oba kye muli mu kukola mwembi kitegeeza nti okumala kw'omukyala kwetaagisa abantu babiri partners nti gwe omwami olina okuteekamu n'omukyala n'ateekamu ate ekitali nga abaami nti omwami gwe omukyala oba otaddemu amaanyi oba totaddeemu yaamala ne wateeka yaamala taliiko ebyo kati gwe omukyala nawe kyokka ffe abakyala tuba twetaaga abaami okututeekako ki ebirowoozo n'amaanyi nti eno gisport orgasm nti omwami alina kubeera ng'ayisayo nga yeetoolooza n'omukyala n'asobola okukola ki okutuuka ku ntiko nti eno gisport orgasm si nnyangu nnyo era abasinga obungi tebakola ki tebagifuna nti eno yeyambako omukyala okufuna full body orgasm nti tumala ebiseera ebisinga ne tumala bumazi oba kitegeera n'omala bumazi naye nga it's not full body nti eyo full body orgasm nti omukyala emmala gyamala neyeebaka n'awummula n'amala omwezi ng'asobola obutaddamu kwegatta nga kuse naye batono nnyo abagituukako kuba nkugambye 30% be bakyala abamala ku 100 nga beegasse kitegeeza eno si nnyangu nawe omusajja si kyangu nnyo kutuusa mukyala ku ntiko ng'ogikozesezza naye ng'ate musobola ogikola ki musobola ogigezaako bw'oba otaddemu amaanyi osobola ogikola kuba eno yekkusiza ddala omukyala okusinga eno gye tusoose nti eno omukyala aba amaze just awo maze naye eno aba amaze yenna omubiri gwonna guba gumaze n'awummula nti egatta ki egatta byonna then tujja kulabako ku eno nipple orgasm nti omukyala engeri gy'asobola okumala ng'amalira ku mabeere ng'amala ng'ayise mu kuweweetebwa amabeere nti eno nno ekombayininga bibiri eno egatta bibiri egatta ene y'eki egatta akajjanjalo n'egatta n'amabeere nti wana eno yengeri omusajja gy'asobola omazisaamu omukyala ng'amuzina naye ng'amukwata ku mabeere ng'agaweeweeta gently mpolampola oba nga aganuunako oba ng'agakwatako naye bino bitera okugatta bibiri n'akajjanjalo tolina okumukwata akajjanjalo ng'omukwata ne kuki ne ku mabeere oba ye omukyala yeekwata akajjanjalo gw'omukwate ku mabeere then nga wokola ki nga woomuzina awo ojja kukola ki ojja kuba osobola okumumazisa eno emmala yaki tuyite omukyala ayise ku mabeere nti amabeere g'abakyala ganeno galiko obwagazi bungi gasobola okuyamba omukyala okuyima era n'akola ki era n'amala amabeere gano naye nti era abasajja abamu tebagafokasingako kuba nti abasajja abamu bo bafa kumala bo bafa kuyingira eri mu bituli bafa kuyingira ayita ne ku gisport n'agenda eri munda obuwami bw'omukazi tebusukka 2 inches oba 3 inches gwayita ku ezo n'ogenda eyewala oba onoonya bibe lwakuba nti waliyo era n'okumala okuli eyo kwetuyita sport naye okwo tetujja kwogerako kuba abakyala basinga tebakwagala abakyala batono nnyo abaagala abasajja bayingira ewala ennyo batono so eyo tetujja gyogerako gye ziri nnyingi nnyo naye tulonzeeyo eziri common omukyala zasobola okukola ki zasobola okumaliramu nti ng'omuweeweta w'omufuli ng'omuweeweta ku mabeere oba ng'omunoonyeza gisport ye weekola ki weeri n'osobola okumumazisa naye nga okusingira ddala zino zonna
zino zonna engeri z'okumalamu okusingira ddala zirina kubeera mu missionary style ate abantu abasinga gye batakola ki gye batayagala nti wobeera ku missionary style eno omusajja omuwa obudde okubuutikira ate naawe omukyala obeera comfortable nti obeera totagalatagala okitegeera okusinga zino style endala nti ate embuuseyo amagulu naye eno obeera ndoza obeera steady kyekigambo kye tugikozesa so tujja kukomawo n'endala mbagambeko okwo nene ya squatting kuba nayo mmala naye ebeetya bagikola batya yeetaaga omuntu ng'akola ki naye tujja kujja tukole ki tugyogereko so leero twogedde ku zino eno y'engeri ennyangu omusajja gy'asobola okumazisaamu ki omukyala musibe bulungi musubscribinga mulayikinge mwebale nnyo mwebale ddala bye bye